ekyekugulire ku mwana Barrack Jonathan Messiah ow'emyezi 10 Agambibwa Okusaddaakibwa ku kyalo Kota zone Najjanankumbi mu ggombolola y'Erubaga ng'ono yabadde mutabani wa Peter Ochan ne Bridget Amira abakola ogw'obukumi ku kampuni y'ebyokwerinda ku kyalo kino. I left her when the baby is fine and when the baby is playing. Then when I went back for work at around 3 something, she came to me running, telling me that the baby is dead. Enfa ya Messiah yalese ebibuuzo bingi n'okwemulugunya ng'ababuyinza ku kyalo ne balusonga muwala ono omukozi w'emyaka 14 kyokka nga bazadde b'omwana balumiriza nnyini nnyumba kwe basula n'omukumi w'awaka okubaako kye bamanyi ku kuttibwa kw'omwana waabwe. Igala badde amaze omwezi mulamba nga ayagala kudda waabwe balinako oluganda naye nga bamugaana ate nga ku ssaawa ezo 8 nnyina w'omwana oyo yabadde azzeeko waka okumuyonsa era yamaze omuyonsa n'akwata ssente n'aziwaawo sigalo yagenda agule amanda n'emmere naye n'amanda omuwala tiyagaguze yakomyewo bukomi awo. They are claiming that my babysitter is guilty, but that girl is innocent. Lwakubiri askari yajja n'atika omwana tandika tubeera wano mwezi emu kumpi kuyingira 2 tatuuka kukukwata n'omwana kati natujja wano n'asitula omwana and after kukola ebintu ebyo Lwakubiri Lwakusatu omwana yakola ate kukola ebintu ebyo mawaze kozesa ye nnyini n'abula banoonya kunoonya olaba ate buli lunaku tabula. Banira banokoddeyo ekinnya kino okwabadde ekyoto nga ku nkukulika ettondo ly'omusaayi era nannyini kifo yeewozezzaako nti ekinnya kyamupangisa munnansi w'eggwanga lya Sudan. That tenant is a Sudanese, an Arab from Sudan. They normally do their thing from there because that hole was big like 4 months ago, and I myself I had to ask an explanation on why that hole was dug. And they told me it was like they always put firewood there and burn their whatever lost their meat. Iyo ekinnya kye basimye waliwo omusaayi gye tuteekwa kola ki okugijjayo gye tuyita samples tutwale eri mu forensic naggulu bakole okunoonyereza n'okukola testing balabe nti ono musaayi gwa mwana ono oba gwa mbuzi. Olwaleero BBS erefayinezeeyo ku kyala wagudde enjege eno taata w'omwana Peter Ochan n'ategeeza nti si musanyufu n'engeri poliisi gyekuttemu ensonga zaabwe nga n'okutuusa olwaleero tewali kigenda mu maaso kye baategedde. Ebintu ebinuma mutima gwange kuwulira nagambe kati ategeeza ki abafuzi tafaayo abantu baki abasiviliani ekitumalamu amaanyi nti engeri gye bakuttemu ebintu bagikutte engeri yakasoobo tetulifuna bwenkanya naffe ng'abantu tulimibwa twaviirwako omwana kyetwagala banoonyereze bulungi ba suspect be bakwata abaali mu kisaagaati muno kuliko omuntu omu eyakola ekintu ekyo. Peter Ochan era alumiriza abatwala poliisi mu kitundu okwongera ku nnyike gy'alina nga bamubuuza lwaki yatutte ensonga zino mu mawulire. Ebintu banuma mutima gwange lipisi yajjawa namanya ajjawa na kutaasako ati kutuuka kutaasako ate tenayogera ebirala yagambe lwaki muleeta kamera ku mwana muto kati yategeeza kati yajja wano kukola ki ategeeza yajja wano just kulaba kyaba kifaananyi talina pain kati ye nnyini yeki yesooka kugenda ogamba alisi mufune obudde yakola ki egeri osobola kuyambako. We twaviiridde mu kifo kino olunaku lw'eggulo nga poliisi esuubiza okuleeta abasajja baayo okwongera okunoonyereza era olwaleero kamera zaffe ziriko be zikutte nga bali mu kifo kino okwongera okunoonyereza. Okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa babuddewo ku ssaawa emu ey'akawungeezi kati kyetamanyi nti crime scene oba eri safe. Tugezezaako okumanya ku nkola y'okukuuma ennyama mu Basudaani era ne tutegeezebwa nti kino gye kiri wabula ng'ennyama eba enyookezeddwa oba okukalirirwa efuuka nzirugavu ekitabadde kweno. Abantu 9 poliisi byakwata mu nsonga eno okubayambako okunoonyereza ku nfa ya Messiah. Poliisi yakubayimbula olunaku lwaleero kubanga obwanga eriko gye boolekezza ewalala. Waliwo abantu 9 gye badde bali mu kaduukulu kafu ku nsonga nga batuyambako okunoonyereza. Tumaze kubajjako statement ate ne statement gye twagidde ku abantu abalala kiraga nti bano tebalina akakwate n'okutaaki omwana. Kati tugenda kubawa kakalu ka poliisi bagende nga tukyagenda maaso n'okola ki n'okunoonyereza. Singa tubwetaaga tujja bayita bakola ki bakomewo naye waliwo line oba waliwo amawulire gye tuli mu kugoberera kati gyeyinza okututuusa ku ani eyasse omugenzi. Poliisi era esabye abazadde b'omwana okugenda okufuna omulambo gw'omwana waabwe singa poliisi bemaliriza okugwekebejja. Balina eddembe okugenda okutwala ki omulambo kutwala mayiti singa abakugu bamaze okukola ogwabwe. Sulaiman Sebugwawo,
BBS Refaina Gamboze Sulaiman Sebugwawo